tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope wetukutuusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okubanga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku The Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale mwena bali ku mukutu ogwa The Is Still Hope tubaagala nnyo abali mu ggwanga Uganda namwe abali Ttalamayanja amwe bali kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi tukudiza ekitiibwa n'amatendo mwoyo mutukuvu jangu basomese era otuyigirize mu Kristo Yesu mwana Katonda mwana mutusabidde. Amina. Kuza ku bantu balamusiza kumina mwena bekumira ku The Still Hope wamu n'emikutu gyaffe egy'enjawulo mukola ky'amaanyi nnyo mwebale okutuwuliriza mu Kristo Yesu. Amina. Kale olunaku lwa leero nkera okubeerako ku mikutu egy'enjawulo osobola scrolling olaba bibyo waliwo video ezitera otambula oba ze batera oteekayo oli ng'agamba bino bye byawandiikibwa 15 sitaani byasingira ddala okutya nange nontera okulaba agamba oba oli mu lutalo olw'omwoyo bino ebyawandiikibwa sitaani abitira ddala kakati twagala okukolekitinga okutereezaamu okubatereezaamu si kituufu kifu ekyo era ezo vidiyo wemuzisanga muziteeko buyisi otherwise ogenda kunywa acid agenda okunjukya soda oba mazzi kuba engeri gyawandika mu title nino 11 Bible verses the devil fears most ababitya bano abato mu mwoyo vidiyo abubaka era nawandiika kati neerabira okusoma ekigambo kya Katonda kyonna n'afokasinga ku obwo obwawandiikibwa obutonotono bakoze ki bamuwadde naye nga that's not true, si kituufu. Sitaani atya Bayibuli okuva ku lubereberye emu bawa kubikuleesula esembayo. Buli kigambo ekiri mu Bayibuli kirina amaanyi, kirina obuyinza, kiwonya, kisumulula muliro ogwaka. Buli okitegera tewali lunyiriri luli mu Bayibuli olwo lwe baateekamu just to fill space. Mpuliriza kasibali tetulina wano nga waliwo space netujuliriza byonna ebyawandiikibwa ebiri omwo nnyondo. Ate oli ajja kubuuza ne mu kubala tulabamu emiwendo nagyo girina maanyi. Kigambo kya Katonda Bayibuli egamba eti kigambo kya Katonda muliro gwokya era nnyondo emenyamenya. Okitegeera kati ne mu Numbers ekyali kigambo kyani sewe kigambo kya Katonda so long as kiri mu Bayibuli naye Bayibuli eyo okubanga ekola mu bulamu bwo okubeera active n'okubanga ogikozesa okwe-exercising authority olina okubanga ebyawandiikibwa ebyo obikolera mu butuukirivu righteousness obutukuvu butuukirivu olina okubanga gwe mwenyini osaanidde mpulira kwa Katonda God is holy etabeera waki ate toza kufubuka eri mulooki n'ogamba mu linnya erya Yesu muzimu gwe genda nkugoba ate ng'ova waagwo gyotalina kgenda obadde butoola okitegedde kati bino ebyandikwa bitukesa ne bibanga ebitakola mu bulamu bwange mpulira era n'obitunanaga naye mu butuufu Katonda gyali oba taliyo. Bino ebyandikibwa bye boogera biramu ekigambo kya Katonda kiva gyali mpulira ne kiddayo nga wekyazze kibaako omulimu ogukitumiddwa mu bulamu bwo kyo kituufu kirina kumala kugutuukiriza kisooka kiddayo naye ekibuuzo kiri nti lwaki ekigambo kya Katonda kiremeddwa okukola mu ggwe tokitambulidde mu butuukirivu mulina okuba ng'otambulira
Efe tukiyitako buyise. In fact twagala kikozesa. Bukozesa. Naye ate ekigambo kya Katonda kirina kubeera kitundutundu ku bulamu. Asi kukikozesa bukozesa. Wabula kirina fuuka ggwe. Mpulira. So kibeere ekiramu mu ggwe ate kibeere nga kiri active. Munze. Nga kiri standby. Nga kwegamba kiri bulindaala. Mpulira. Kakati ebyo bye bawandiika baize nenyiriweziti abanoonya content aya abo ba blogger mbadde manyi bulijjo batuyambako abo ba blogger kujjako kyesobola okukkiriza nti ayinza okugamba oba oluusi ogenda kwebaka saala ya protection nebyandigwa bisobola okunyambako oba ogenda kulya osobola okusomawo osobola okukozesa kino ekyandikwa oba ogenda tambula osobola okusoma kino ekyawandiikwa it's fine niyo gamba bino sitaani byasinga okutya ne ka dot ne ka question mark ne ka full stop akali mu Bible akatiira ddala kikamako kakubwe kati naku ate kalina kye kategeeza kalina kye kategeeza kati pulira ezo vidiyo abamu beegenti lwaki bakikola baagala okukujja ku Bayibuli eyo n'ogisoma n'ogirya yonna yenda obuzaani agirya Yeremaya ebenga omubisi muggwe munze yonna okuva omanyi otegeere Katonda yatandika ate okutonda ensi ebyakomekerezaawa ye ate ensi gye yatonda egenda komekereza etya awo ng'omaze ogera mu kubikulirwa nkulaba bakulage naye bino bye bagamba sanyi ebyennyanyiri 15 olinga oŋŋamba mu Bayibuli zonna asankwata ezo ennyiriri endala n'osifaayo kiba kiwedde awo oba ontwala mu geyeena oba ontwala mu geyeena Bayibuli tulina ogisoma yonna kituufu nnyo ekigamba kya Katonda temuli kinafu ndi kino kinafu kino kyekyamaanyi kyonna kyamaanyi kijjudde obuyinza lwakuba ffe abatamanyi tubukozesa tutya kituufu yeddi nawa awo bakati obuyinza tubukozesa kukolima ewonyiiza ngonkolima negendereza pulira ndowooza mu staff kyenamukola yadda mu kyalo yaddayo mu kyalo ndegendereza ku mukisa n'ekikolo jokunzijako eki kimu nze ndi ebbanga lyemmaze nga ntambula ne Katonda mpulira manyi ebisibo byensiibye osiibye biyitirivu ngumanyi kolagana gyena ne Katonda yamaanyi kati gyobeera okolagana nyo ne Katonda agamba kolima ate Katonda takukkiriza takukkiriza kolima tosobola ate kulima akamusiiza ate kokozesa kolima ate kisoboka kyekituufu so soma Bayibuli eyo yonna kyekituufu kitwagadde okujja obbalabula nga bukyali mayi social media yo bagiyita ntabiro ya buli kintu kyogisaba kyekuwa self service wejjula wekka wejjula akati kampulirizeeko kino nosakinga akati kampulirizeeko kino kati buli kyoyagala wekiri ebituufu n'ebyobulimba mwebiri byonna kwebiri pulira naye channel eya ministry eyawukana ne channel z'ababuloga channel ya ministry eyogera amazima zino channel z'ababuloga ayogera funa view kuba kati watandika wagamba nti bino ebyawandiikibwa 11 kwata sitaani abitiira ddala era tayagala obitegeere bano abalokola abato bano babebi baba bagenda giraba baba bagiyayanira asobola okukivaamu kati gwamanyi ekigambo kya Katonda ogambirawo nti kino kiheding kifune kividiyo kifune kiyitaani atya Bayibuli yonna naye tati yeno eri written eri munze ati ekigambo ekirimu ate bano abatugamba nti eno yengeri gye tuwangulamu eddogo waliwo batera otwandikira ate kati eddogo terina ensi ey'omwoyo terina formula ntuufu wabula erina principles ne formula byawukana
wetwali tusoma ngagamba calculate the bearing from point A to B using pi Paisogula fesione numesalulimi pi r it's many what pi r squared 2 point something 1 eyo inokozesa baba kuwadde pulira era ogikozesa ojafuna ki ogivaako kiba kiwedde oba ogudde kaba kaweddemu kati ate ensi y'omwoyo terina formula ozagamba kakati okuwangula eddogo olina saba wooti unosooka n'oyimirira n'okangakangamu wooti notiisaamu omala okukangamu nosooka oyogera ennimi oyogera ennimi n'omala n'osiga ensigo pulira omala okusiga ate n'osigira ddala biri batebimaze osiga yongera okusiga aya byo bagamba ali ekirala tewali kirala kitegera so kakati ensi ey'omwoyo erina principles nono ya nono katonda waffe wa nono wa principles si wa formula katonda si wa formula katonda waffe wa principles agoberera nnyo principles ze awo nno ngenda nkutegeera era ayagala tuzigoberere pulira kakati ensi ey'omwoyo kisiziro giyingidde otya kyekintutteyo ebyo bikuyamba okutegeera engeri gyogenda otambulamu mpulira ensonga ekututteyo n'engeri gyogenzeemu ekuyamba okutegeera nti kakati ninakwata wendi kakati maye abantu ennaku zino abalokole ekibasi ninakola topiki eyo lwaki abalokole tebamanyi kulwana lutalo lwa muntu awo tebamanyi kangubo ebiralimu byonna bya tebatukulembera mu kanisa ebisenge n'otuyana novaawo ng'oli ojja mu vest okitegeera ekisuula eri n'osaba n'akalega ne kavaamu nti tuba mu lutalo lwa muntu olwo lwa mubiri era olwomwe tebalulwana tuziragira genda kwata kisigule kisambe ebyomwe bisambe birinnya basi birinya esibera mu katemba wa kisibo oyo naawe manyi mba birinya bwe bagaya balaga gitambaala bati amazima otuuka nga basaba nolabirira nga bali mu katemba nga bali mu byabwe nno kakati ekibuuzo gwe nkusanze mu kyaki olina ensonga kyogenda mu nsi ey'omwoyo nange onsanze mu kyaki ensonga yange nzagimanyi wekiri gweoyinza okuba olina ebikusumbuwa biyitirivu disobedience bujeemu nga nakwenenya nga nze nina ebinsumbuwa otasonyiwa olina otasonyiwa kakati tetugenda kusaba kyekimu mpulira gweolina kugenda kusaba kisonyiwo mukama akukwatibwa ekisa obujeemu bwonna obuveemu okole kyeyakugamba kale ate nsaba mukama mpa ekisa nsobole okusonyiwa mpulira omulala asobola okujja nga ye ekimusumbuwa ddogo balozooli ne badda ne mukati ne beewogoma ne bafuna n'akakofiira mpulira naye ngaekimulogesa kyeki oluusi bujeemu era bujeemu mpulira kakano ewe eddogo osooka n'otunuulira kiki nza okuba olina enzigi zeneggulawo nga n'ayagala okuyiga okuloga atandikira ku gwe oli abantu abo bayita ab'olutwe mpulira kakati ezo enzigi zolina osooka okuggala nga tonaanagira mu lutalo lwa muntu nosooka oziggala ate noonogera mu lutalo lwongenzi byofulumya byebidda ate bidda n'ebikaamu ezo enzigi zolina osooka okukola ki okuggala omala ozigaanuma nti ate buli kyenfulumya tekisobola kudda n'otandika kudduga ebyo naye akati ffe tuva eno kuba sigukulula anti kakati bana batukulembera batugamba mukama ali kuŋŋamba bw'ati agamba ani agamba nze mukole we muti ffenna
anti kati nze mbakulembedde anti ffenna tukole ekituleete ate kati wayi Mukama ffenna tasobola atuleetera the same method naawe tekisoboka. Katonda waffe omanyi Katonda waffe ali unpredictable. Bakuyita tateeberezekeka. Tosobola kubeera n'omuteebereza. Kitegeeza kati badumu baagala okumuteebereza n'okumutegerera mpulira. Ne baleeta omugenyi ku Sunday n'akola byebimu n'abasolooza ne Sunday ejja ne bamukomyawo byebimu. Awo si ye Katonda wejje naawe taba yoyo agizibu Katonda okoleza method n'agiddamu. Era mudagano nsoma Bayibuli yonolaba olwekyo method kyeyaddamu okusooka n'akiddamu ogwokubiri n'akiddamu ogwokusatu tekiriyo okitegera. Kakati bana abasumba baffe bali kubikwate bali kubikwate yebyo 11 Bible verses baliko yakwata ezo okusoma n'okusooka kuwaayo n'abasumba baziso ozanga omuntu naye kwata ebyawandiikibwa naye ng'otunuulira byakuwaayo byokka musumba kusigana kuwaayo lwayimirira waati oba towaayo bba Katonda oli mubbi oli mubbi muzibu nakulaga nti oli mubbi nnyo mpulira era guye Katonda tagala kusonyiwa okujjawo ng'owaddeyo mpulira. Kakati bali abawaayo ate nga babbi batuufu. Ebintu by'okuwaayo bannaaye si byakukaka mayinza okuwulira amazima ekituufu naye ate wotawaayo saponiyo kiri gyendi kirya ggwe ninga si byabuwaze. Abantu olina basomesa principles za kuwaayo. Kitegeera abantu kasitona basomesa ne babitegeera togenda yomba nabo era zayo kwaje banaye ekibbo muleete muteeko omwo agudda ku birala uli ajja kuba yategeera okuwaayo kiki nfunamu wa basiwaddeyo biki byenfiirwa yalati banaye nga temuwaayo ennaku zino temukyawaayo simanyi mwafunayo pasita wamu omulala Mwina gye muzitwale simanyi mwina gye muzitwale eyo ne mujja buzi wano kunsumbuwa sirabamu bw'etaano ndaba bwa 10 nga bungi naye temutukuba bwavu si kino nga sikitegeera Katonda waffe mugagga obwo 10 bwaki obwo 10 mbuzeeyo njala ndabemuko ebinyaanya ndabemuko ebisode kale kitone nnyo bugulini obwa dipi kya dipi naye nga abantu b'ogamba ekisooka tewabasomesa engeri gye bawaayo tebamanyi benefits za kuwaayo okitegedde ne Katonda yennyini atugamba okuwaayo takukaka yakugamba ebirungi ebiri mu kuwaayo oba owaayo oba towaayo wamanyi nebino waayo kimu ekikumi Mukama akume bizinensi yo ebyo byakiyaaye bulijjo yagikuma wamu wameka bulijjo agikuuma wamu wameka gwena senizo okuwa Katonda bakuma bizinensi atugamba owaayo kino ekimu ekikumi kitwogerera kitwogerera maaso ga Katonda Yesu yakwogerera maaso ga Katonda si kimu kyakumi akyogera wa gwempaayo gwekyawolereza mu Bayibuli nekiyimira mu maaso ga Katonda nekigamba mwebale tusomesa ekimu ekikumi tewalinawo gyegenda kuwolereza ekimpolereza wali oba okola principles nono mpulira tuvolaba noba toli mulokole nokola ennono eyo Katonda akuwase abawemukisa abasiraamu si basiraamu bonna nti buli omu alina sente z'ekibi wali abakoze sente zaabwe kituufu naye nga nnono yakuwaayo gye baliko kati fe abalokole kisinza otusumbuwa notusiba mu bwavu era tugenda kubanga tusaba amaloboozi tube nga tulinga besibiimu tusule ku nsozi tukomewo nga fena tulinga luti okitegera tusule mu kyaki tufuuke kyaki naye nga financially tugenda sigala nga batudominatinga anti tugamba kasa tulina Mukama anti tuli sitinje
Tetuva kwa kafe. Tuli bakodo. Kankubuulire, omuntu agamba sivaako kange oyo muntu kizibu nnyo okuva waali financial. Tasobola kuvaawo. Sigamba ko yasitinje ogabire nze. Oyo osobola ko yasitinje gyendi. Naye twogera ku mirimu gya Katonda. Oba sitinje ku mirimu gya Katonda. Atayina kuvaako. Ovaako vu. Nako. Naye awatali ekyo tolina kyovaako. Ate nali okuvaako omala kukuuta. So kyekyo ekizibu kyaffe abalokole kitusibye mu bwavu. Bwe tunuulira abasajja abawaayo mu makanisa n'omutima gumu nga tawaayo bamulabe. Naye they give with a cheerful heart. Olabe their life engeri gye bafunamu ssente. Kituufu. Naawe azikomberera. Kwegamba okanyigira muno bwoti. Andi ng'obulwadde bujja. Nga buleka ensawo bituli. Nabukuba breaking news. Oli awaayo ze yali saanyiza mu ddwaliro kaddaana. Nakwata obukadde nga bubiri n'awaayo mu nnyumba ya Mukama. Emirimu egigera amaaso. Bwe n'ogamba n'ettaano n'ozigaanira. Sitakande. Oba oddayo osangira bakifeesi. Bazitwala ne bakukuba ng'ate weetaagaya emitwalo 45 bakujjanjabe. Naye olaba ye kuba enjawulo. Kati ate Katonda bw'ataakuba enjawulo. Abantu bekuba enjawulo. Omuntu agenda mu ddwaliro ne bamugamba gulina eddagala gula lino gula liri. Nagamba nga nfaasi. Nze ku bulamu bwe nnina ne nga nfudde. Kati kankubuuza. Kambuze ekibuuzo. Ng'ofa ki oli kufa ki? Okugula eryo eddagala. Ate kati n'ofa. Okugaggawaza famasi. Kanyengeyenge wali ebiruluuza byange. Banda abantu kuba enjawulo. Kale kakusasa nga bimaliriza. Olesazayo omuntu n'agamba mwana mpaayo ebbiri ku chapati. Nozimuwa n'atagigula. Nagenda n'amaliza ebizibu bye. Ebyo ebizibu tabigenda kuggwa. Wobanga osabye sente za chapati oli wazikuwa ya chapati. Okitegedde. Beera nga specific. Muganda nayo manyi. Naye ekizibu kyange kya mitwalo engeri 2. Naye n'enjala ennungi. Kakati yajja kukuwa agambe gwamanyi oba olya omala kizibu kyo. Omuntu agamba mpaayo 10 ngula eddata. Olumu wawooti kikomando. Kakati febe nnyini twalemera otereza principles twekuba enjawulo. Oli n'omugamba kwata omutwalo genda olya emmere. N'anoonya mama yengi ya Pole n'alya mmere ya 17. Nasigaza akanana 3. We bakuwanga sente nja kuwe nagenda oweereza eyo ntebe ayina sente kansa ayina sente kati bali abantu bantega kakodyo pulira balabo ono muweereza yekuba enjawulo oba nedda namera okuweereza nangamba namanyi nonya yawo akayumba ruumu mwonosula nti naye ngena nenkera ngenda weereza kati enkya ffe ojja tukubira essimu otubuulire wooli tukujje tumupiikire anga maze okulya bulungi awo banga budde mpaka nanja atambula muno akatambula gaosanga waliwo kaluumu ne bandagirira omaze neze bampa obese mitwalo gyalinga 3.4 meka gyali awo mitwalo ngana awo nende noonye ruumu gyali 2 gyali 2 gyali 2 awo nende noonye ruumu kati ruumu waliwo ezo 3 ngumu kitundu awo 5 kalo zofunayo eyo 10 owegaggamula atulasemenseka ngamba omusajja mugezi tugalira saa kumfunira ro abadde asobola okufunira wamun atwaja ngamba nze noonye nenoonya yaga 2
nanoonya ezo sente zonna n'ogamba kanziweeyo zonna ngamba siri wa layisi kiro kimu siri wa layisi katengera abankubira olidda nembalagira habe zizo sente zemwampadde zibadde zisobolawo we nali nvaayo bampa bambi ekiweebwa bakita kiweebwayo love offering bampa okusinziira mu we nasula ku level we bampa kazeeyi gattaka akalala n'akalala ne bampa nti kati naye singa nagenda mugumu kitundu ne bansa oliwa nti bayingira bali kale watoka balegambye banna mitwalo 2 weereza wa Mukama mwali mulekera okwekuba enjawulo simula mubadde balabe balungi nnyo okuba gye twatandikidde kyenjagala obbagamba nti tubeere nnyo devoted mu bayibuli byandikibwa byonna byatuweebwa kukola ki kubisoma basomere kansooke mbasomere nga tetunnavaawo timoseewo ekyokubiri essuula buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa okuyigirizanga era n'agamba tino olw'okunenyanga olw'okutegeerezanga olw'okubuulira okuli mu butuukirivu 17 omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi ebayibuli yonna ogyetaaga teweetaagako bunyiriri 15 weetaaga Kristo yenna teweetaagako kakono ka Kristo weetaaga Kristo yenna awo Mukama Katonda n'agamba Musa balye teri kulekawo teri famire etaasobole beegatte wamu omwana gw'endiga balina okugulya gwonna teri kulekawo bwe balya n'ebyenda sibula abantu kale mubadde balabe balungi era bawuliza balungi abobukutu okwa Daily Still Hope katotoolemu katono tukomawo tugenda kuba nga ati tutandikiraawo. Thank you for watching Testimony TV. We are grateful for your viewership. Hope you are blessed and inspired. This is Testimony TV. To stand with this ministry, you can send your support on +256 752 341 447 or +256 761 088 315. If you prefer bank account transfer, you can use our Equity account number 102 710 203 3452. Our United Bank of Africa account number is 068 003 2416. All are in the names of Mugera Tramford Jamil. May God bless you.